وبركاته. olunaku olw'obuluti lwamukaaga saawa bweziti oluvannyuma lw'essala y'amagharibi tuba tusinkana basheekhe mu puroguramu yaffe ekyoto kya ilimu extra mu mbeera ez'enjawulo bwe tubasinkana tunyumyamu nabo twogeramu nabo ne batuwa ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabawa mu kumanya n'okutegeera ensi eno mu tuwangaalira kubanga ffenna tulina endowooza n'enzikiriza nti baseeka bano oluusi balaba ebintu muba enjawulo ku yaffe kituva twagala ennyo okukozesa omukisa nga bakyaliwo tunyumyemu nabo twogeremu nabo ku nsonga ez'enjawulo okwongera okutereeza eddiini yaffe n'enneeyisa yaffe mu mbeera ez'enjawulo. Tulina Sheikh Anwar Sadati Kaluma waali yakulembedde ku ludda olwa ddyo, Sheikh Miladu Kaluma naye waali wakati awo, ne Sheikh Ibrahim Hassan Kitenda naye antudde wano ku lusegere. Nsaba mukkirize biidhinillah tutambule nabo paka ate gye tunaakoma n'enteekateeka y'ekyoto extra biidhinillahi taala. Sheikh Anwar nsaba obuuze ku bantu tutandikirawo. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد tubebaza okutugoberera ebbanga lyonna saba Allah subhanahu wa ta'ala baweemu singa okuba ekirungi era omulimu ogwo gwe mukola Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'abatuusaako programu eno saba Allah gubatere ku mizaani y'emirimu gyammwe emirungi. Allahumma amin. Naam Sheikh Milad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد abatuliriza abatugoberera abatulaba ku mikutu egy'enjawulo muzikirize nange mbatolere salamu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa as'ada Allahu awqatana wa awqatakum bikulli khair. Allahumma amin. Naam Sheikh Ibrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أتندي سوى الله سبحانه وتعالى واجتب جل جلاله أشات ودي شنجد شوبلم تسبى الله تبارك وتعالى أبلينغ سا أكساسرني من بكوش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا ربي. بارك الله فيكم. هو شيخ بفه هلونجي صلى الله سبحانه وتعالى atwongere obuwangazi bulungi n'embeera ey'obutebenkevu tusobole okugenda mu maaso n'okuyiga eddiini yaffe wamu n'okulongoosa ibadaati ku kyoto kya Ilimu Extra. Kusinziira ku mulundi ogwayita twali wano nga twogera ku mbeera ey'enjawulo ebeerawo wakati w'abantu ababiri abasiimaganye buli omu nakkiririza munne nti ye muntu gw'alabamu future oba ye muntu ow'ekirooto kye bulijjo gwanoonya. Ebibeerawo wakati awo nga tebannaba kufumbiriganwa bye twatunuulira mulundi ogwaggwa. Nsaba abashekhe bakkirize biidhinillah olwaleero tuyingire mu mbeera y'okuba nti biri byonna biwedde okukkaanya kukoleddwa bamaliriza okukwatagana bakkaanyiza nti bagenda kufumbirwagana. Omwami oba omwana omulenzi akkaanyiza oba bakkiriziganyizza basiimaganye n'omwana omuwala bakole amaka. Biki ebibeera wakati awo, process ki eyitibwamu olwo kubanga bwe tunula eno ewaffe
waliwo bingi ebitambula mu mbeera eyo okumanyisa abantu ab'enjawulo ku biki ebinaabaawo okukola enteekateeka ez'enjawulo omukolo gunaatambula gutya. Eno mu Buganda tuyita wasenga ne tumutegeeza ensonga n'agitwala ewa taata n'ebifaanana bwe bityo bye twagala leero tutunuulire okutuusa basheekhe banaaba bakkiriza baadallah okutuyingiza mu mbeera y'omukolo guli bwe guba gutuuse gwo gutambula gutya mu ntambula eyaffe gye tumanyi wano mu Buganda gye tukola nga tugikwataganya n'entambula y'obusiraamu. Ebinaaba bikwataganye bulungi tujja kutambula nabyo naye nga ate bisobola okwawukana nga kye tukola eno mu Buganda ate si kye kikkirizibwa mu busiraamu. Oba oli awo nsaba atuuliriza nze naawe tuggule amatu gaffe n'emitima okulaba nti baseka kye bateekamu tuli rede okugenda nakyo olw'obulungi bw'eddiini yaffe. Sheikh Milad, njagala kkirize ntandikire w'oli. Basiimaganye bakwataganye kati bagenda kuyingira mu bufumbo bakole ki? Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, gy'otujje wala n'otutuusa wano we tuli saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate era tumalirize bulungi nnyo programu eno ne episode zino zonna zigweyo bulungi biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Naam, kimanyiddwa bulungi nti eshariya y'obusiraamu abafumba ababiri abaagalana ababiri bamala okusiimagana buli omu alabye ku munne kubanga gye twava eyo newankubadde nga tujagala kukakasa nti tutambulidde mu perspective ya busiraamu nga tutambulidde mu urufu eno ewaffe gye tumanyi. Bwe tuba tutambulidde mu perspective ya busiraamu bwe bamala okulabagana aboogerezenganya ababiri nga bamaze okulabagana bamaze okusiimagana twagamba nti omuntu agezeeko nnyo okulaba nti atunula ku mukyala ono, omusajja atunule ku mukyala agezeeko okulaba biki ebisobola okwongera okwagala kwe gyali. Twabawa hadithi nga hadithi ya Jabir nti nabbi yatukkiriza okwetegereza otunule biki omukyalo ono ebiyinza okwongera okwagala gyali osobole okugenda mu maaso ne process y'okumuwasa. Then bw'oyo okimaliriza twagamba nti otuukirira bakadde be n'obasaba bakkirize owasa omukyalo oyo, era bwe bakkiriza process eziddako awo ziba za nikah, ziba za nikah za kuyingirira ddala mu kintu. Wano twagala okuteeka essira nti mu butuufu ekigambo kya ssenga mu busiraamu tekiriimu. Ekigambo kya ssenga mu busiraamu tekiriimu newankubadde nti bannayuganda abaganda ba wano bakiteekako nnyo essira nti yayina okusengeka ensonga, naye ng'ekituufu kiri nti omuntu yandibadde atuuka direct eri bakadde abalina obuvunaanyizibwa ku mwana omuwala. Mwana wo toyinza okwesanga mwana omulenzi atuukire taata w'omuwala butereevu. Kakati waba nti hiba oyo mulinamu ekirowoozo taata alhiba kampuni so si mwana kati omwana omulenzi kyandibadde kirungi ddala atuukirire kitaawe, yenkola yandibadde ennungi yennyini atuuke oba asobola yennyini ddala atuuke, tatuma teri kutuma. Process zino ze tuyitamu zigezaako okuprolonginga okuwanvuya process sekanadawe. Kyokka njagala okukakasa abatuwuliriza nti buli process buli ziwanvuwa zituzaayo kuba nti ziwanvuwa nga zituzza ku urufu oba ku urufu kyeki mu Luganda. Urufu kyeki
omulembe gutuwangaliramu bituzaayo ku nkola gye tumanyiddemu esindika neewaliriza abaana aboogerezeganya okwenda kyokka nga ate ffe kyetugezaako kukola tugezaako kuteekawo protections zigaana bantu bano kukola ki kugwa mu bwenzi kati omwana ekyokuyita ewasenga okirabira mu mbeera yakuwanvuya anti wulya process zaawo ne Buganda process by process bayita mu mitendera eyo gye gireetera abantu okwenda aba process zebayitamu anti omwana omuwala omusiimye nti kati wandiika ebbaluwa si kyekisooka seeka basooka kuwandiika ebbaluwa n'ogisindika nga erimu byerimu ebibamu tetutuuse kakala ebbaluwa n'ogisindika egende egenda wasenga anti eyita wasenga okutuuka mbakadde ekyagendererwanga mu ekyo fe Abaganda nti omwana ono omuwala ava eno buto fe Abaganda omwana eno omuwala ava buto ng'enkolagana ye yakumpi nnyo ne ssengawe mu mbeera ezo enneekusike kati lwaki omuwala ono agenda kuyita wa ssengawe nti ssengawe ye mwangu okwatulira ensonga kubanga amweyabiza mu bingi bulijjo kati aba asobola omugamba nti munnange ssenga waliwo omuntu bwati ne bwati ssenga oyo yasitula ensonga olw'okuba nzito n'alaba mwannyina taata bwe bazaala omwana n'amunyonnyola nti munnange bino bibibwebiti era obuwandiike bubuno Amina waliwo omuntu ayagala okumuwasa n'amuddiza amawulire nti tukkiriza eyo process empanvu bwetyo gye tuyitamu eyo yereetedde okusaasaanya obwenzi mu Uganda n'okugyawo enkola entegeevu ensiraamu netambulira ku nkola ennyononefu njagala abantu bakitegeere nti gy'okoma okulwawo gy'okoma okuteekawo gaapu abantu bano gye bagenda okukoma okugenda okuyingira mu haramu mu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabagaana kyebaziizaako subhanahu wa ta'ala kati nze nga njagala kuwa abantu magezi agamba ngwasiraamu nti omwana agenda okuwasa atuuke direct eri taata w'omwana ajje ewa Ssekanada wamugambe nti Ssekanadawi Mariyamu olaba otya ng'omwana omulenzi yafeesinga nze kisoboka bulungi nnyo naye ng'ebiseera ebisinga obungi ekitera okuleeta obuzibu Ssekanadawi nti era kyetwayogerako omulundi oguwedde nti abazadde bano tebateekawo mukwano wakati waabwe ne wakati w'abaana abaki abaana be bazaala singa omukwano gubeerawo tewaliwo kizibu mwana muwala kutuukirira taata we mugamba nti munnange waliwo kino okay Sheikh Milad bw'ogamba nti ekyokuyita wasenga kiprolonginga kiwanvuya ozijukira ng'otugamba nti omwana omulenzi yaligambye taata we nti ewa mukulu mu Nosula waliyo omuntu ansuza nga seebase kati ono taata w'omulenzi n'ayimuka n'agenda eri taata w'omuwala n'amunnyonnyola nti wano waliwo omwana w'omuwala omwana wange omulenzi amusuza ku nkatu badde njagala kugeraageranya ebyo ebibiri bano bataata okwesisinkana nange ayise musenga Ssekanadawe tuli ku bintu biringa bibiri oba bisatu tuli ku mwana omulenzi ono ayagala kutuuka mu maaso gaani gye bazaala omuwala okay kyokka nga abazaala omuwala bawulwamu emiteeka ebiri ojja kusanga nga omwana omuwala kitaawe waali osanga omwana omuwala nga kitaawe takola atya taliiwo osanga omwana omuwala nga oluusi basinkanye ku university wahakadha kakati process eno eyitwamu gye mbadde ngezaako okwogera nti egezaako okusindika ekintu kino nekisindika wala nogenda okwesanga nga bano bagudde mu nsobi nze njagala kujjawo nkola efaanagana bwetyo tuyite mu kkuba eryamangu kyova naleeta kiri ekyagamba nti taata w'omulenzi atuukire taata w'omuki w'omuwala yandibadde asalo tariq oyo panya asinga okuba owa okumpi
nga tewaliwo kigaana. Njagala kubuuza baganda nti ki ekigaana okukola enkola efaanaganako bweti? mpa sekanwa sekanwa ffe abaganda bwetutyo tukola twogera bino byonna nga Amina oba Aisha atugoberera bulungi ng'ali puzzled ng'era ekyo kyazzaako ayina mwana munne balabika okuba nti bakkaanyiza naye kye bazzaako mu kuba nti ensonga eteekebwa mu nkola kyekibamenya bayina kuyita mu kkubo ki okulaba nti ekintu bakyabya abakulu bakiyingiremu omukulu n'omukulu babeeko entegeeragana ze bategeeragana bano beewase process ebeera etya sekanade awalan hadithen twagisoma omulundi ogwayita barakallahu fikum n'abatuwuliriza n'abatulaba twasoma hadith egamba nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa nkomye kufa fa idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa eyo fa omulwala ina kyetegeeza etegeeza butalwisa wangi fazawijuhu kati tetulinaawo budde bwakwetooloola kasi toosiima nti eddiini ogisiimye n'empisa gy'okoma okwetoolooza. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo kye yatulaga kyali kimu, yagamba nti wa illa takun fitna, bwe munaaba temukoze kiri ekyokufumbiza omwana ono ebisigadde bigenda kufuuka fitina. Efitina eriwa fitnatu zina, fitnatu maasi, fitnatu buli bimu bigenda kuddaawo. Ekyokubiri nti oba oli awo nti tusinga tubadde tutambula ensonga zino ntuzanguya, tuyinza okuba nga tetuwadde egaapu bantu bano abaagalana babiri oba oli awo kusinkana mu bitaliimu. Kati ebiseera ebisinga obungi ekkuba eryalibadde eryangu ery'obusiraamu nti eyalibadde asinga okulumirwa n'okwetegereza omulenzi nga azze okuwasa muwalawo yalibadde taata w'omwana. Era ezimu ku nsonga taata azaala omuwala, era ezimu ku nsonga lwaki taata azaala omuwala yagaba, kubanga abasinga bayinza okuba nga tebazimanyi. Obusiraamu bwagendamu kulumirirwa, bwagendamu kulumirirwa. Ani asinga okulumirira omwana ono mu bufumbo gy'aba agenda? Taata we alina kuba taata we. Kati waliwo kalumanywera olwamu abalowooza nti abakyala ffe tusinga okulumirirwa. Nedda baaba, nedda. Asinga okulumirirwa omwana omuwala ye taata. Kubanga taata omwana asobola okuva mu taata asobola okuva mu omuwala asobola okuva mu bufumbo. Maama namugamba tuula wamma ndaba nesenga awo egindi ndaba yatudde tabaddeewo tafumbye. Bw'abanga maama yava mu bufumbo muwala we n'ava mu bufumbo aganze wano siriiwo, sibakuzizanga ndi nze maama nze taata. Naye kizibu nnyo okusanga taata, kizibu nnyo okusanga taata ng'omwana we asobola okuva mu bufumbo n'amugamba nti mwana wange tuula wano okuggyako ng'alimu olukyalakyala. Taata nga teyajjula busajja. Taata nga teyajjula busajja bwa kitundu. Wangi? Nga musajja wa kitundu. Taata nga musajja wa kitundu. Nga taata alimu olukyalakyala oba olukazikazi. Ekitundu musajja ekitundu. Naye taata yenna bw'abanga masha Allah tabarakallah ng'ayimiridde. Nga masha Allah taliimu ijaji. Teyewesewese kubeera mu lukyalakyala. Omwana bw'ajja afuba nnyo okulaba ng'omwana ono abeera mu bufumbo bwe. Era bwe kiba kigaanye at least asala amagezi. Kati obusiraamu bwatunda nnyo okulumirirwa. Kati taata ono yeetegereze nnyo omulenzi ono, bw'amala okumwetegereza yennyini yalina era okuwaayo omwana omuwala. Naye bwe weetolola n'ogamba nti ewasenga okuyita ewasenga kakati Allah akubanga nti ebyomunju tebitotolwa, naye simanyi oba abantu banakitwala. Naye basenga bajjudde efubitizi, ekkukuuza, obutaagaliza. Senga gw'oleeta gw'oyisaamu ensonga ze abaana b'abawala 5-6 bakyatudde waka ku nzija. Kakati gwe ate oyagala abeere mu nsonga z'okutembeeta ono muwalawo.
okiraba kakati ogenda kwesanga ng'ebiseera ebisinga obungi bangi emikolo giyise naye nga giyise lwaki giyise lwa senga wallahi singa tuteekawo mawudhu Sheikh Nadawi senga oluusi azimba omutima audhu billah Sheikh senga w'omwana ma aktharahun kati nkubulira ebigambo bino singa oteeka okyogera lwakuba tekikwatagana na mateeka ga busiraamu oba senga w'omuwala ng'ate yawulira akasajja ku mutima muwala we afumbirwa kakati kankubulire Sheikh Nadawi singa oteekawo omulama n'ogamba nti bannange ayina sengaawe nga yafuuse ensonga obufumbo okufa oyinza okuwandika black book ne zijjula nga ejjula gy'oteeka wali okitegeera singa yali badde muntu mulungi singa ddala naye abadde ng'ali ku buki ng'ali ku busiraamu obutuufu onfuna bulungi kati nze naali badde ŋŋamba ntya nti amateeka agaffe ag'obusiraamu amateeka agaffe ag'obusiraamu taata gwe kennyini gwagaba ebimu ku bisinza okuleetera abaana abalenzi okuba nti batidde ebyokuwasa kwe kubeera nti ebintu twabiteekamu amakubo northern bypass express simanya biki onfuna bulungi yita wano ate mala kusasula kwatodde wano kati omwana omulenzi abalamu ngenda kukyala ewasenga eyo batwala ki agenda okubalanga awataano gagudde okukyala ewasenga kati kyobala olwo n'abanga sekucha olwasenga n'abanga akoze loosi ataano okuyise nakugwa kuno kumatiza okukwana kata nekisinga okwewunyisa ebyennaku zino era abasuubira nti bebalaba ku mativi ne ku mitimba emigatta bagitaba migatta bantu bw'obanga emikolo gy'olaba nga gw'oyagala okugenda ate gw'oba olabye kubanga kati Sekanada abantu bakyala ewasenga n'olowooza nti mukolo gwa kwanjula naye nga bali wasenga era omwogezi akola omulimu munene nnyo banne kuno si kwanjula twakyaddeko bukyala kaakati nno nennabweggamu ali eri mu nkoko zikyalagane naye akuba akafaananyi omusanga aga nti nange akati njagala mbeerewo entyo ogenda kusiriirira ku lujja owunyire nakwo Sekandi walo teweerabira nabweggamu nekimusiba ku lujja anti ayagala kubanga bali ofuna bulungi alinya mu ngatto ezitali zize bwe bakola ekyo kunge eziri mu basenga njagala abantu abatuuliriza mbajjukize ebize birabika ku mitimbagano nga senga yawaayo muwala we ew'omusajja bamaliriza ne senga nabbawoli anaatalaba gataliiko nfuufu nga senga atutta obufumbo bwa muwala we anaatalaba gataliiko nfuufu nga senga obufumbo bwa muwala we abututte gwe mbadde neesiga obadde weesiga okuba nti agenda mutume wa taata nga naye aneegwanyiza ng'ate ye yeegwanyiza omusajja ye bw'atuuse ewa senga nalaba nga senga naye kisoboka bulungi nnyo okuba nti ayingirawo mu ddiiru eyo n'amaliriza nga omusajja amubbye ng'asuddewo omuwala ate ayagala batwalemu ye ebyo bingi nnyo bimanyiddwa era abatuuliriza balina ebifaananyi bingi buli omu gyali eyo kakati nga mbutuufu ekitegeezaamu kubanga Sheikh Nadawi tukkirize tugaane nti ono omusajja azze okuwasa mu maka goono era ndowooza tujja kyogerako nga tutuuse wali ku mukolo omusajja azze okuwasa mu maka goono ono senga tateekeddwa na kumusemberera takkirizibwa kumusemberera takkirizibwa na kumusemberera kakati ate mumumuwadde lwatu abeere naye bawangala naye batambula naye ekyo kyawukanira ddala n'amateeka g'obusiraamu n'olwensonga eyo singa abantu bategedde nnyo ekigambo kino senga ne tumujja mu nsonga zino omwana omulenzi ono n'atuuka dayirikiti eri musajja munne taata oba taata n'atuuka mu maka ga musajja mukulu munne ne boogerezeganya ensonga ti taata munnange mutabani wange mbadde njagala gye mu maka ago munnange bwe tuddayo ku nno nefaanana bw'etyo tujja kudda ensa zigenda kudda mu mbeera zaffe
eno nno efaanagana bweti ya busiraamu naye nga ate n'obuganda tebugigaana. Barakallahu fikum. Seeka Ibrahim naawe kanya ne baseeka mbeera eyo nti gwe bw'oba weegombye omuwala oleke genda wasenga wabula ogende butereevu onfeesinge oŋŋambe nti seeka waliwo omuwala wo Aisha ansuza kutebuukye nsaba omumpe. Barakallahu fikum. Kikumi ku kumi Sheikh Nadawi zira ku bigambo bya Sheikh Sadat barakallahu fik agamba nti basheikh abo basenga abo balina kye bayita amakukuuzi efutwa obutaagaliza basheikh nga babyogedde barakallahu fikum nti ebisera ebisinga Sheikh Nadawi kuba wala baabwe kankweyo ka scenario kamu Sheikh Nadawi waliwo omuvubuka bakwatagana n'omuwala ne baagala bawasinganira ne bateesa n'olunaku olw'okukyala as an officially bamumuwe amutwale mashallah. Kati senga yatunula erabanga ebintu bye baleese tainaamu nasibu tainaamu mugabo nasalawo n'acyankalanyaawo n'agiragira temumutwala ng'alinga eyamuzaala kwegamba nga kitaawe soka ompuize Sheikh Nadawi tata w'omwana akkiriza amuwadde alhamdulillah ala kulli haal amuwadde. Kati senga n'aleetawo embeera ekkukuuze effutwa ng'alaba nti mu bintu ebireeteddwa temuliimu ki temuliimu baasaaye naye nga tembusiramu Sheikh yabwateeka itya erina obujulizi bwayo nti senga alina ofuna ebbaasa tugera ku nahiyatul sharia naye ate Sheikh Nadawi bw'obanga oyagadde n'omuwayo akantu which is very good nate kiri dharuri nti senga alina ofuna ebbaasa ye nti oba tagifunye omwana tamutwala. Kati eri ekkukuzi Sheikh yagambye nti yalaba nti bayinza oba tebakikola ku mbaga ya senga ate alaba nti omwana ye bajanjawazizza nnyo n'asalawo amulukire bw'ati oluusi ne senga yennyini alemedde ku lujja tebannamunona. Naam kijja kuyitirira naye nga basenga bangi oyinza n'okumentioninga amannya g'ababo basenga abo nekivaayo bulungi. Ewaffe alhamdulillah bonna bali mu bufumbo mashallah tabarakallah basenga abange bonna bali mu bufumbo naye kati kyetwagala okutulinga ewaffe abali mu bufumbo nti bangi obasanga nga se bali ku mwana wa munne ali mumubuulirira naye nga bukyanga obufumbo obwo obufa emyaka miyitirivu basenga faqidu shay la yuti senga nedda olimba obuulirira ki senga sokotireza obubo barakallahu fiki bataata nabo bamanye nti gyensindika omwana bamubuulirire ateekwa kubanga oli naye agenda omubuulira kyambuulira akiyinamu onfuna bulungi naye senga okakasa yakafuma amalya 15 ate omutwalira muwalawo nti onensenga gwe nnonze yaba yensonga we nsonga ki tetugenda kuziika eyanoba akuuma enju y'ekijja. Kati senga olimbye ennyo sookotereza ebibyo olyoka okola otya kyova olaba babeera nnyo mu byeddogo ayina kuba nga asoose kubuulirirwa emyaka nga 10 gye buvuddeko naye alyoka ajja asobole okubuulira naye tannawezawo yadde essaawa atajja abuulirira. Barakallahu fikum. Kyoto kya Ilmu Extra ebimu bwe tubeera ku kyoto kya Ilmu Extra ebimu mutuufu biba biruma oluusi mba njagala kukema seeka aleke kukikubawo kubanga nk'omu akafaananyi nga agobera puroguramu eno alina omukolo gwateekateeka wiiki ejja naye nga bamuwa obwasenga bambi alina eddimu lyekebyekebye okubanga ateekateeka muwala we amubuulira bwe bakwata omusajja naye nga ye byamugamba yabigezaako n'amukwata bw'atyo ne bimulema nga yali ku nju y'ekijja ewaabwe yagikuuma yanoba naye ng'ate yalina okulaga omwana n'omuwala agenda kukola atya awangaaza obufumbo omu n'okubanga obubwe bwagaana. Kati basenga abali eyo nkakasa bulungi nti twogera bino naye nga naawe oli senga ate mu mbeera emubendera kubanga naawe agenda okufumbirwa ate olina wootuuka n'okyukira muli n'ofuuka senga w'abaana bo ngamba bamwannyoko bazaala nga bakuyita senga gwogenda obbagaba. Senga Ibrahim badde mwagala nnyo naye bali yakugamba kagambo nti senga ono yali yateekwa abaganda baali bamutunuulidde
mu kifaananyi nti gye tukulidde ffe emabega myaka gyaffe basajja bakulu nga senga baffe tukula nabo era oluusi wakuliranga na maka ga senga basenga abo bafumbo oba nabo byagira basenga abo sekani wali yatugenda nti ababe bo bali mu fumbo nenjagala nfune ne ku side yo nsaba Allah wange azabafaanana abange kubanga empisa zatusukka kakati mubifaanana bwe pito basenga ffe abasajja bakulu ffe twakulira mu maka g'abasenga ffe ekitegeeza n'omwana omuwala yasobolanga okugenda ewa senga n'akola atya olwaliro omulembe gwe tuwangaalirako senga abeera na kapiripiri ki ate taata abeera mu Kampala kati emikolo bwe gituuka taata akubira senga ajja amaliriza ensonga zino oluusi nga taata akubidde senga nedda byabuyaaye senga bategeezako mutegeeze ajje jasi kubeerawo bubeezi ekyoleesa osumulula emigwa gyaffe Buganda kiri nti senga yaleeta ensonga ewa taata seeka njagala okukakasa bategeezako bategeeze basenga b'ennaku zino n'ennaku zino anti mbadde nzija olwaleero mulembe gwe tuwangaliddemu olwaleero waliwo ne basenga abapangise nga talina kakwate na ku mwana muwala ne bamuleeta ng'akoze nga senga nze nyina gwe nalinda byeko ng'akoze nga senga ate ye mukulu w'omuwala nga ye mukulu w'omuwala agenda okufumbirwa nga yazanye mu video kati ate nno kyo kirungi naye gwe bapangisiza okupangisa nga talina mu famire obupande mbulaba mu kibuga tupangisa engoye ne basenga weebali kakati bifaanana bwe bito awo wetulaga okugererako ku prolonginga system tugiprolonginga abantu bano bagwe mu haramu ffe kyetugezaako okukola okugamba mu programu eno tugezeeko okwanguya ensonga eno abantu bano baleke gwa mu haramu ebyo ebyasenga tubigirewo ddala completely kubanga ne mu busiraamu tebikola bitya tebiriiyo Seka Ibrahim basenga tebasobola kwegatta wamu ne taata ne bamala ensonga eyo mwene ne mbeerawo taata wuuli senga wuuli omwana najja n'akyala ne ababuulira kisoboka bulungi senga waali ne taata omuto waalikozaakoza bigende wa senga ono naye oti anti ekigambo kino okuva mu mwana omuwala kukyatulira kitaawe oluusi kikaluba kwe kugamba nti akyatulira senga we eri era ebirala binene bisinga ebyo nga batulira ebinene bisinga ebyo Seka Ibrahim ewamu kiri kitya mukikwata mutya wakitaawe alina kudda wakitaawe kya yende wakitaawe netasobola kuba naye tasobola kuba naye omwana ngaafunye olubuto ku lujja tasobola kuba na senga era agenda wakitaawe era kuba sikinamu experience erufunangako naye nkoma akafaananyi ng'omwana omuwala ze wa taata muga taata nebintu byagize byasobye omwana bwafuna olubuto ku lujja kati oba tobinamu experience biige mufe abasajja abakulu sibirabangako ewaffe abasajja abakulu ffe abali babirabyeko mu maka g'abanneighbours omwana omwana bwafuna olubuto ku lujja bakukuta ne maama mu kisenge okawulira akagambo ako ne bakukuta ne maama mu kisenge era batandikireyo oba tulujjemu nga bakuta ne maama lwaki kino ekigambo na nnyina wa muwala lwaki kino ekigambo bwe kiba nga kinene kale kinene lwaki maama takituusa eri taata omwana ajja kigambe bwe biba nga mwana tasobola kigamba taata nga taata tewali mukwano wakati wa taata n'omuwala akigambe maama wakituusa eri taata lwaki baproloninga ku senga we nakapiripiri ki ali ewala ensonga zigende mu maaso zigende nga ziwanvuwa bwe zityo senga Sekamiradu bodde waka mukyala yabakutegeeza nga Amina bw'alina omuntu nga mpulira essanyu eddene nze Amina bwantegeeza ewaka nga ntegeeza ntaata Daddy, you know, as you know, I've been at university. Now I'm. Someone is ready. I would have. Nandi wulidde essanyu nti alhamdulillah. Nandi wulidde essanyu alhamdulillah. Era sikirinaako mutawaana. Wabula enkola ekolebwamu eno etali ntuufu barakallahu fikum. Eyasenga kuyita eno musenga okuwanvuya ensonga. Butuufu si nsiraamu. Enkola ensiraamu twandibadde tugenda direct ewa taata omuwala
ne tumutegeeza ensonga taata n'atukkiriza omwana omuwala ono ne tusobola okubeera naye. Sheikh Nadawi okumanya nga basenga bano mu butuufu si balungi abamu si balungi era information insha Allah egenda eri basenga. Barakallahu fikum. Nayina mukwano gwange Sheikh Nadawi yawasa omukyala bamumuwa kitaawe yamukola ki yamumuwa mu mateeka alhamdulillah. Naye subhanallah omwana ono amala okuweebwayo senga ayita omwana ono w'obuwala amugamba nti owaayi nakano agisokojje bw'otuuka ewaka kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Biki byamugamba? Yamugamba nti bw'otuuka ewaka omusajja ono nga tannaba kubeerako naawe soko nkubira essimu senga w'omwana. Naye nga sheekhi mu busiraamu taata mpadde omwana halalan tayiba nekitegeeza nti wemba ntuuse ewaka mba ngenda kwesanyusa kyekiba kiddako. Naye senga amugamba nti bw'otuuka ewaka don't do anything before you call me. Mutufu sheekhi byo sheekhi bisalato byadagambye nti amakuku zino obutaagaliza mwana wa munno ekimukubisa essimu kyaki guidance seka miranga subhanallah guidinga seka tukize kale wayo guidance jasobola okukola. Ayinza okuba yali agala amugambe nti nga temunnaba kusisinkana fuba okulaba ng'omwami yakwatako mu mutwe akuwe kagiransi k'amata musaleyo laakabbiri senga kyeyali ayagala. Sekano olwo yatugambye nti agenda mugayidinga ku kiyi ekyamulema tukkirize nti senga kyamulema. Sekanadawe 85% mbasenga bali wali katwe batunda amadagala tebali mu bufumbo 85 kakati ate babulira abaana baffe. Babo basenga bali awo mu Katoma bali mu wino batunda busikati obutono babo bali eyo kitegereke bulungi. Tukisamalizing bwe tuti senga gwe abulirira omwana omuwala nga tuli mu bufumbo kwata mangu omwana wa munno omuzeeri senga ali mu bufumbo yaba amubuulirira leka kumalira mwana wa munno obudde. Kakati linda ko sheekhe kutiyamba Sheikh Sadat kyennyini waliwo n'abali mu bufumbo sheekhe naye bakola tebabimanyi. Ekyo nakyo kikulu nga mufumbo gyali omanyi tugamba nti experience is the best teacher. Asobola okubeera nga mu bufumbo gyali naye nga tamanyi kyakola nakyo weekiri ng'ate gyali abumenteeniza ati kubagamba nti buli mufumbo babitegeera Sheikh gwe bakugamba nti buli mufumbo babitegeera nti akirimu kubanga era yakwata Kurani gw'obuuza Kurani. Kati Sheikh ankuwa example ebiseera ebisinga nti osanga abantu nga baddereeva bonna ono amazeemu emyaka 10 ono amazeemu emyaka 5 naye nga tebavuga kyekimu. Kati being in shay okubeera mu kintu kitegeeza nti olina experience mu kyo. Bangi abakirimu naye nga tebalina experience. Kati basinga nti asobola okubeera nga singa w'omwana naye ate nga talina experience ebulirira mwana. Kati tufunani talina tofalira agenda kumuzimbako. Tukole ki? So tulina okufunayo abantu abalina experience be bapangisa abo tebabulayo sheekhe basenga abatuufu gye bali. Barakallahu fikum. Gamba omwana atunule mu famire ye tukize wa mwana muwala atunule basenga abe bonna senga Nagadya senga Amina senga Atika senga ni gyalina okulaga okumubeererawo mu nsonga ze ateekwa kubanga ali mu bufumbo ate n'ekirala ng'akola ki ekintu nga tulabira obulungi ani abitegeera. Sheikh omuntu ekintu nga akibuddemu alina experience ku kyo yani ashabu al-khibarat. Okay Sheikh Milad nsaba okkirize nti ffenna tukkaanya bulungi nti ensonga okuzikwata ozitwala wasenga ziwanvuyamu ate kikontanye nekyetumanyi mu mateeka g'obusiraamu. Kati njagala kukkiriza lwa mpaka kyenkakasa nti ne muyizi munnange ebweru naye akkiriza lwa mpaka nti ensonga z'obufumbo zijjanga genda direct eri taata so si eri senga. Kati njagala tugende kuleveddako ensonga zituuse wa taata. Sheikh Miladu nga musajja mukulu kati gwe taata shar'an nga tunuulidde mu mbeera z'obusiraamu ki ekiddako ng'omwana akutegeezezza nti waliwo omulenzi
Asuza sebasa. Njagala kugatta ssanyu lyange ku ssanyu lyabo bonna abamaze okufuna ababeezi. Ngatta essanyu lyange nti bw'oba omaze okufuna omubeezi afaanana bw'atyo nga n'omukadde ategedde. Njagala gamba kati omukadde taata nti bannange taata bw'omala okufuna kino tuwanguye abantu bano era bakole batya baveewo tetubalwisa. Era taata naye mugamba nga kyenagambye mu ntandikwa eri buli lwolwawo nabbi yagamba nti man aana ala munkarin kafailihi, omuntu agezaako okuyamba ku bwonoonefu abanga ddala ddala akikoledde ddala. Omwana ono nga tutunaba kumuvunaana mu kugwa kwe mu bwenzi, ebizibu byonna tubitunuuliza ssebo taata ebizibu byonna bibyo. N'oli ata eyayise eri ebbali ompulira bulungi, eyayise ebbali nga newasenga teyatuuse newatata tatuuse, ogenda okwetanga nga bafunye olubuto ababiri eyeegabye eyo atabegaba bangi. That process nga muli bakyali mu doyi kwata senga kwata ani awo omwana wafunira olubuto. Era abantu abasinga obungi Sheikh Nadai, abakyala abasinga obungi abafumbirwa majority bafumbirwa wala duzina twamalera asika. Kakati abantu abasinga obungi abantu bagenda okufumbirwa nga bali lubuto oba si ekyo nga ebintu babirya dda naye ng'ekibaliisa kuddaawo kwekunya. Taata okyawoza simanya biki omanyi tukyayogereziganya kati wano mu Uganda. Sheikh Anwar, pozi nga mwawo otumireko ku bantu bano abafumbirwa abali embuto. Sheikh Nadai ntumirako majority. Batumire baabo. Ntumiddeko ng'oli awo nga naye nga gwe omwana asooka mu bufumbo onna mwana wayenda mwende nga wagenda ogenda nga wali mu process ya kwewasa wadduka olubuto bajja tulaba nga bajaga nti twasoba kati embaga igenda okugira nga olubuto lwa myezi gumu nkutumiddeko Dalusero njikuwadde kati abantu abasinga batwe bakola naye ng'ekibatuusa ku ekyo kiki ono doyi gwe tuddamu kati ate Uganda jukira abantu abasinga bangi nga ebyobusiraamu olusisi bye babeerako onfuna kati ensonga egenda okutuuka ewa taata nti jangu ogende ewa taata oba ewa ssenga mwogere ku bintu nga bamaze mu laavu emyaka ng'etaano. Kati abuseka awe mbadde mbabagambira nti taata salamu alaikum taata omwana ono kageza n'agwa mu nsobi n'ayenda ne baguba mulundi gumbwe guti ne kuba nti afunyeyo olubuto taata gwe ogenda okusooka okugabana ku bwenzi buno. Taata okuba nti omuwala omulese n'agenda n'asoma n'amaliriza senior 2 senior 4 ne bamwenderako mu ssomero, okumwenda gye bamwendeddeko mu ssomero taata ofunako taata ofunako Sekanoro taata ofunako eyo taksir oba nkiyite ntya obunafu bw'okozesezza mu kuuma mu protection ku muwalawo obuyinako edhambi maaso g'ekitiibwa Allah. Protection yagimuwadde mutadde na mu kisulo kuliko basikali babiri ku gate n'asasula omusajja. Oyagala kunga Sekanada oyagala kungamba ani agenda okufunako ku bonna mwana nedda taata alina taata alinako taata alinako anti Sekanwaru okusoma kuno abaana kwe basoma tekutangira baana bwenzi
ebitangira abaana obwenzi birala kati feta kigana mwana kufumbirwa bade yakatuuka ku ekyo nandi we tunakyogera ku mwana okufumbira nga ali mu siniya wano bayinza otufuna obubi bano naye kanjogera ekigambo ekigambo kino nti taata omwana bw'amala okuzza omukono emabega myaka 18 kale omwana bw'amala okuzza omukono emabega taata ayina nayingira mu palamenti taata ayina kuyiya magezi omwana ono avudde atya ewaka so si kuyiya magezi omwana ono ayingidde atya ku biraali. njagala gamba taata nti taata akola amagezi gonna ateekewo precaution zonna ezisobola omwana ono okumuziyiza okukola kutya. ensonga naye abantu abamu banneewuunyisa entegera gye bategeeramu ebintu bino. Abaana balaba b'ennaku zino abawala Sheikh Nadabi omusango omwana nga wallahi ebintu byakola nga antuga akyasoma naye ng'ebintu byakola mu process okusoma genda university naawe okimanyi bulungi nnyo nti Allah okuwa n'ofuna omwana omuwala ng'amaze senior 6 naye ng'akyali ku butonde bwe Allah nga bwe yamutonda onfuna bulungi ofuba okumufuna olwana bwe kituuka ku university ate ne gujja bagira bana university batumiddeko nnyo abaana bali ku campus gujja bagira Sheikh kati ekisinga okunnewuunyisa nti omuzadde agamba omwana akyali muto naye ng'ate akola byabakulu akola ebyabakulu ate bagamba akyali muki muto naye tubagamba nti ebyo byennyini byemukola bye biri mu bufumbo. Barakallahu fiikum mubikolere ddala nga mubikola mu bufumbo mu mateeka mubyewuunyisa ne primary seka gotomanyi temabegakawo wetuvudde awo mabegako wetuvudde awo AIDS wabadde omungi president nti ennaku zino yakendedde nga bagamba abazadde babuulire abaana baabwe direct era nga abazadde AIDS wava bonna era ebiseera wetuvudde awo mu kanyigo wetuvudde ng'omuzadde akwata omwana we n'amugulira obupiira bukalimpitawa n'abumusibira mu keesi agende nabo ku ssomero abumusibira genda kukolaki agenda bulira kawunga oba genda kubisikira ku buno obunanka ne bagirira so ebigambo bino babimanyi bulungi nti babikola batya babikola ebyo byebakola sekano olubya bagamba nti babayambeko bikolere mu buvumbo. Nze mbadde ngamba taata ono nga mugamba nti omwana obwenzi bwonna bwagenda okukola taata obulinako omwana wabukolera taata obufunyeeko. Allah subhanahu wa ta'ala fenna ku kyoto kyayirimu edduweno buli anagiwulira agamba amiina. Tusaba Allah atukumira abaana baffe. Allahumma amin. Baleke kugwa mu bwenzi. Allahumma amin. Manya nti bakuze. Allahumma Sheikh Ibrahim taata bamubulidde ensonga nti omwana omuwala ayina amwagala omutwala. Naam. Taata kyazzaako Sekamira agamba nti ayanguye kubanga ebiddirira awo agenda kufunako. Ku kyoto kyayi mutugamba nti okusinziira ku byetegerezebwa omwana omulenzi bw'ajja n'atuulako mu maaso ga taata w'omuwala bwe basimbula awo bw'aba alina access ku muwala abanga agamba nti baakumpa ne taata mmanyi ekiddirira awo bwe birwawo wekanga omwana omuwala asitudde ttu tuweewo akabanga kale tulowooze nti omwana omulenzi bw'ajja mu maaso ga taata w'omuwala twalibawaddewo kabanga ki ogenda okweteekateeka kubanga balina okugula ebijja ewange nga taata balina okundeetera entebe balina okuleeta ente balina okuleeta omwana omulenzi tumuwe kabanga ki okwetegeka okujja okunona mwana munne omuwala. Naam, barakallahu fikum Sheikh Nadawi nga tunagenda awo abasheikh bogedde ku nsonga oba obulagajjavu bw'abataata ebiseera ebisinga kano kamesi kagenda eri bataata b'eggwanga nti ebiseera ebisinga Sheikh Nadawi bataata abamu Allah basaasire nti agenda n'ategeera omwana we nti atambula n'Ayubu nti atambula nani atambula n'Ayubu kati Sheikh Ayubu ono n'atambula n'ono omuwala
mu bbanga ne bagenda nga beejavaana kitawo omwana nga yama nti maadaama nti Ayubu yalina omwana wange ndi mutebenkevu. Ayubu namukolako bwonoonefu bebatata betunina ku kino wallahi babamanyi bulungi shekhe abamumanyi nti Ayubu la hawla wala wallahi akukuta ne muwala wange ne mumanya nenkitereka ku mutima subhanallah shekhe Nadawi nti Ayubu nalyawo nekyemisana nebamugabula Ayubu naddayo ne wayite weeks 2 beyo batata betulina Sheikh Nadawi oyo friend wa Amina friend we subhanallah nga ne mama akimanyi gwe waye Amina Ayubu unazze nga be bazadde betulina ennaku zino ate si ku kisusa nga mama Amina yabita Amina Ayubu azze bino byankugamba Sheikh Nadawi basiramu tebabinyumiza bunyumiza tibanyumiza lwaki togambye nti manga dale na Peter ze Ayubu twagala kulongoosa y'Abayubu gye twagala okulongoosa kubanga yina bwe yakyamira bagenda ne bagikopa ewaaba Mangadalena ne bagikomyawo eno ewaffe kati Bayubu tubagamba nti mugikomyewo eno ewaffe. Seka Ibrahim Ayubu tumutegedde apepeya n'Amina naye Ayubu ono tumaze omugamba nti ajje maaso ga taata ensonga agikubyewo tukole tutyaffe bataata toyimuka wano ogambye Amina Amina jangu ono mumanyi nti ye Ayubu kakati empaji ziba mmeka ani aliwaawo mpitira imamu genda ku muziki oyite imamu tubawoowerawo oba tugamba Ayubu ono nti genda ogule ebyaffe. Seka Nadawi Allah nsaba ndageko ekyo ewange kijja ate nga nali nkirabyeko mu bakulu bange nze betugatta maama ne taata nti omwana azze Ibrahimu azze Ibrahimu nkugamba nti bw'ojja ewaffe tewali kusibamu wojjidde we tukuweera ovaawo weetisse weeyogerera nti omwana mwagala wano waliwo ababanoonya banange mujje buli ayagala jje ewaffe famire kakati Seka Nadawi taata akole ekintu kimu taata akole ekintu kimu nti omwana akole ki amuweeyo idha jaakum hadithu kwenda shekhano liyasoma idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wabula obuzibu we buli tukkiriza nti omuntu ono azze okuwasa abeeko kakola atya Seka Nadawi omuntu ono abeeko kajja nako naye akantu kano kasobola okuleetebwa oluvannyuma nga nennika yakola etya nga yaggwa dda oluvannyuma era bulijjo bakyogera bulijjo nti mugende mulidda uli obwononefu buli Seka Nadawi omwana ajja n'olubuto nategeera taata nti omwana wange yafunye eki n'alaga obukambwe obuyitirivu zone ewange muleeta omuvubuka wano akabami akavuga ne kajja taata nsonyiwa mugende mulidda asijja nabbawoowa taata guli taata kika kiggwe sijja bawa naye mugende mulidda gifulumye statement eyo nti bwakifulumya nga taata n'akigamba nti mugende nga waliwo abajulizi nti mugende mulidda genda ne bw'otadda mwana gwe kubanga ne bw'otadda kubanga yennika enki entuufu yennyini taata akuwadde kakati mbadde ngamba abaatuuse ayingidde mwalaali olwo eriwa kakati Seka Nadawi taata ayanguye ensonga eno agamba abaana bano nti mubadde mwagala kukola mutya tubateeseganye tusaba nze nzaala kati gwosaba yongeramu obugonvu ekituufu kiri nti mpuliranga naleetaaze afuuke mukyala wange era ekindeese mu maaso go taata Amina okusaba Amina omumpe era mbadde nsaba taata kale sinzaali obulungi
naye ku mbeera yonna gye ndimu ndi musiraamu mulungi era bwondaba ndi musiraamu nentunula n'ennyambalo ndaba ndi musiraamu era omwana nja mukuumira mu ddiini taata n'empisa nnyina nga bwondaba taata Amina mumpe kati Sheikh Milado njagala oyimirire mu ngato za taata kati gwe taata musiraamu tabuliki mwagala ebyamangu الدين يسرى الدين يسرى يسر نبي agamba nti yassiru nabbi agamba nti yassiru wala tuassiru nabbi yeyogerako n'agamba uli yasekanwa nabbi agamba nti yassiru mwanguyiriza abantu wala tuassiru tembakalubirizanga ne nabbi bwe yali yeyogerako yagamba nti inni bu'ithtu muyassiran nze Allah bwe yali yantumanga ensonga zange zakukola kutya kuyisa nsonga mu bwangu si kyangu tabuliki okwanguyiriza wabula ne bana abatabuliki nabo ngenda bagamba komawo okusaba kwange nkutadde ku mmeeza kati njagala kwanukula taata ayanguyiriza mangu ebigambo n'agamba bw'ati nze ngaza omusajja omukulu kati yogera gwe taata kati ngenda kuwalwa Amina tomanyi bino ebintu tebisaagirwamu ate uwo mpasaayo Amina gwoyina oyina omuze yayina atuuse okuwasa waliogabyeko musajja mukulu sheekh olwaliro mwaze ku nze kakati ekituufu gaano bakkiriza ewange wano mu maka gange sikaluubiriza muntu azze ku nsonga eyo sikaluubiriza muntu azze mu nsonga eyo njagala kusaba ogenda ondeetereyo omusajja mukulu gwozze ajje nga bwe taata akusemba nkutunuleko nga ndaba ku musajja mukulu kuba gwe ndaba oli kaana kato tulabe ensonga eyo bulungi nedda sekanwaru ono simumanyi nedda sekanwaru hadisi yagambye etya fa in lam taf'alu takun fitna sekanado njagala ekintu kino tukize ku ground nti ozze wange mu maka gange mu butuufu leero lwe lusoose okulaba n'amanya ntya nti sekanada gwe nada wazze mu maaso gange uridu yassir gwe nada wazze mu maaso gange ddala oli musiraamu bangi nnyo n'abalokole ku street basoma Quran otyo njagala okupima obusiraamu buno ate bali abagisoma ku street abalokole olowooza nno zifaanagana nabbi yagamba إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فالخلق لا يرى على العين empisa tuziraba bulabi bwetu nedda empisa tuziraba ku mpangala y'omuntu gwawangadde n'abantu anti nabbi yagamba nti qulli egamba nti egamba eti hadithi mbulya gwoyita naye abaganda bagamba nkubuulira empisa zo ne hadithi gyeri nabbi sallallahu alaihi wasallam almaru ala dini khalilihi kati nsobola okutegeera empisa z'ono omukyalo oli yajja eri nabbi n'amugamba nti nkwegwaniza ono omukyala njagala musajja anti nabeeno omusajja awo wennyini omusajja awo wennyini yamugambira nti ya rasulallah bw'oba takkubye nze nkolera yali amumanyi naye tekyaggweerawo era namugamba nti zawajtuka bima ma'aka min alquran yali amumanyi nti ayinamu ku Qur'ani n'amumuwa omuntu ono ajje mu maaso gange azze mu maaso gange njegenda mumuwa omwana omuwala era sikumanyi nze nsabye omwana tomumanyi oyagala genda onoonyerezeko mikwano gyange omanye bempita nabo oyita naani ntegeera omwana ono bw'ati bw'afaanagana era bw'onojja kati mmaliriza kati nkuwa omwana omuwala
bw'ozze olwaleero negamba nti genda okomewo olunaku lwonna ng'ozze ne gozze naye nga ne bw'ogenda okujja enkya ng'ozze ne musajja mukulu anfaanana envi ozze n'omuntu ow'omuzinzi ozze n'omuntu ategeerekeka nga nkugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nkuwadde mwana muwala ate ovaawo oze kusaba kati ntegedde bw'onoonyerezaako bwe nzija n'ogwenze naye ompa kanjagala twogeremu nga nze madi omwazinyi w'omuzikiti osaalira bulijjo gwe haji suuna nga nkutegera bulungi omanyi bulungi tusaala ffenna eyo hadithi nabbi gyatugamba sallallahu alaihi wasallam idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu gwomanyi muwa omwana akola atya muwa omwana agende ate gwe wanga gwe muhammad yazina ku muzikiti gwe waffe ndabaye bwe nkutunuulira nze nga nyina omwana omuwala nenkwegomba ku muzikiti nga mbutuufu ndaba olina empisa olina n'amagezi agategeera okusobola okuwangala n'omwana omuwala nga kugaa nti muhammad bangi webalyawo bangi webalyawo nkugamba nti muhammad mpulira lwaki tojja nenkuwa muwala wange nga bwe ngamba seka Ibrahimu ono nga bwe ngamba seka Ibrahimu nti Ibrahimu mugamba abajulizi we bali tujja kujulira nedda mbadde mugamba Ibrahimu nti jangu tukuwa omwana omuwala Sheikh Nadawi ku nsonga Sheikh Nadawi jabada yogerako barakallahu fikum yokuleta musajja mukulu ensonga yo Sheikh ensonga nkulu menahiyatumma lwaki waliwo embagi ya taking a place actually I don't remember the year but nzijukira bulungi yahe omuvubuka yajja ewa taata nga shaklan alaga nti musiramu mashallah okiwulira Sheikh Nadawi nokkiriza sera yagamba kinti mujjayo omuswafu ne mukola ki natusomera mbagenda okumuwa omuswafu wallahi nga agusoma bulungi naye Sheikh unfortunately ekyasinga okutuna kuwaza omuvubuka omawala okumuwa omuwala azzeeyo ewaka tabangako musiraamu nga tabangako musiraamu nga tabangako musiraamu era atuuka agamba subhanallah Sheikh atuuka agamba nze gwe kitaawo byankoleseza ebyo byonna nakwegomba dda nenkwagala nenjiga n'essuula entonotono lwaggwe ku kitaawo kumpa kubanga namanya nti wenzije wa kitaawo tagenda kumpa kati nakwenyakwenya nenjiyayiya okumanya ebintu bino wallahi Sheikh omwala anyuma ebigambo byo ng'akaba n'amaziga taata kugamba afunye amampaati nvubuka shabu kugamba subhanallah olwaliwo abaana betusomesa nze nyina abaana bensomesa ku King Fahad ewaffe Busega nga mutuufu si basiraamu naye nga oqsim bi rabbil kaaba wallahi ng'asoma Qur'an okusinga abasiraamu naye nga si musiraamu bwekiba bwekityo kakati kyetwagadde tutegeere musajja mukulu omuntu gwawangaala naye afaanagana atya amusembe nti omuntu ono bannaga asobola okuwangaala n'omwana barakallahu fikum kyoto kya ilmu extra twetegereza byetwogerako bino tukasa bulungi nti byennyini byemuwangaliramu era byemulimu era byemubeeramu bulijjo nga naffe okubibaamu mbeeremu oba endala ono azze okunona omwana omuwala yamwegombye nakkiriza nti ono ateekwa okuba ye maama w'abaana bange benaazaala mu future sekanwa naba alina kakonyeeko abaana abawala baga abasiraamu temulina laavu bajajjira sekanwa mpuliriza oli seefu era bagamba mbuze era baga aliwa eriwo eyo muteeke mu kamera musajja alina laavu ye Ibrahimu muteeke mu kamera Seka Ibrahimu alina laavu ye okay Sheikhanwa alina Sheikh Nadawi Sheikh Sadata agambye bagamba nti abasiraamu ndindako Sheikh Sadata agamba nti bagamba nti abasiraamu tebalina ki ne tugamba nti teri atusinga kubona laavu teri atusinga kubona laavu barakallahu fikum agumye n'amala gatyo naye nga tutumirako sekananda abawala abagamba nti abasiraamu tebalina laavu
nkutumiddeko nga balaba Peter mugenda kulya embizzi mujja kwasimula n'okwasimula mu mbizzi ze mulya tokambwa seeka mugenda kulya embizzi ate oyo simufunangako nti nze saagala musajja musiraamu yavumbira omusajja era mbadde mwogerako oli yamugiweteka nti musiraamu n'amutwala atandika nga omuwa embizzi fere byeddiini okiraba ate abasinga bangi nnyo abantu nga tebamanyi mbizzi omuwala yafumbanga akabizi n'okwesokola neyeesokola omufunabo tewooma ne seka mirado kakati gye bugendedde Wallahi Sheikh Mirado eyinza oba ewooma kakati sheekh haramu anyuma era sheekh haramu anyuma era okumuleka kyovola tufuna empeera ku bangi n'ekimulumpeera sekanadawe haramu tawooma embizzi tewooma era abali b'embizzi ennaku ezo banfunye ku Facebook nga mbagamba ebigambo nigamba nti abali b'embizzi wallahi engeri gye bafaanamu ekira eddala ti embizzi tewooma omunywi w'omwenge naye yagamba nti balya buli mbizzi mulya buli mbizzi embizzi tewooma omukulembeze w'eggwanga omwenge teguwooma sekanadawo omwenge teguwooma era abagunya bonna bagunya basinika mannyo banyo basinika mannyo embizzi tewooma sheekh kati abasajja abatali basiraamu tebanyuma abasajja batali ng'alina akabuto konna alidde embizzi akabuto kaliga sekaladere kate tuvugira kataka omusajja atali musiraamu anyume ki mukutotolere muli seefu mutotole atali musiraamu munnyonnyole kale seeka mutuleke bantu baleke n'ebiwunga byabwe sheekh baleke n'ebiwunga byabwe ali muhimu tubadde tugamba Sekamirado alina wakonye n'agamba nti omwana omuwala ng'onaamunona kale tekinyumba nnyo okujja ng'owubangalo taata b'ennaku zino balina ebintu bye basala nga ffe abanona abawala tulina okugenda nabyo ate nga byabwatteeka mujjanga mmeka nti nga 15 olina wawandiika mutabani tata nyinawe gwe sikwesiga onaakuwandiikire naddira ekkalaamu n'agikwasa gwe nazze naye tuzola okumukwana atuwa omuwala ono n'awandiika bye tulina okujja nabyo mujjanga ekisooka tukanye ku budde ne tukanya obudde n'olunaku kyotalekangayo kyekino njagala Quran lindako soko lindako tonvugira kataka ebyo bali ku biki tuteekateeka omwana omulenzi agenda okujja ewaffe okuwasa oli mukunsalira nga bwe naze wa Sekamirado nanga nti genda ojja kudda ng'olina omuntu omukulu nange bwe tugenda kikubeewo nti oli mukunsalira bintu byendeeta nkubuulira engeri gy'olina okujjamu mbuulira ndabe ono n'Amina mujja ssaawa 5 temukeerewa tukuume obudde omukolo gunyuma budde temukeerewa mujja n'abantu 3 temusukkawo omukolo gunyuma nnyo nga muteeketeeka obutebe 3 mujja okusangawo naye bino tobirekaayo njagala Quran njagala omuggo ffe newaffe tuli bangi bataatawo bali 15 amakanzu tugeetaaga basenga abo bali 5 omwana ono yakulira wa jjajja olugoye lwa jjajja nenteba nti munnange olaba wootyadde nawo embeera gye n'enju eno twaligizizaako kalangi omukolo gunyuma nnyo nga mu kamera netanka amazzi gatulina ttogero amazzi gatubonya njagala kuddamu nakuwasa maama wa mukyalawo wangi ogambye mujjanga mmeka byolina okujja nabyo bitegedde mutabani ogamba nze oba abalala kubanga nzaawe nyini bannagenda nti batulabi nze nsiibula busiibuzi ng'obisalira ani ebyo ngami n'omwagala lindako ng'obisalira n'obusobozi oyina seeka musobozi kati Sekanadawe nkakasa bulungi nti okimanyi bulungi siinaawo kinnemesa gula tanka wadde sofa set onfuna bulungi ate tabarakallah nyinza n'okusondeeza emmotoka nayo nenjireeta neman istajala bishaiin qabla awanihi uqiba bihirmanihi omuntu yenna buli wapapira ekintu engeri gy'obipapidde sijja kubikuwa nange muwala wange muleke naye nga mu Buganda kyalinga kyampisa kiraga obutaba na mpisa okusalira omwana omulenzi ebintu kiraga obukopi n'obutaba na mpisa
okusalira omwana omuwala ebintu era kyongedde okulaga nti abazadde batunda abaana baabwe abawala si mu bubi onfuna bulungi si mu bubi naye omulenzi ono gw'otuma olinayo mutabani wo adda ku twabyogera last time adda ku ono gw'ogaba oba mukulu we onfuna bulungi ono kwadda naye ekimuganya okuwasa naye omumwasula omusanga mulimu buntuntu akyalemedde okugula ekitanda lowooza ku muvubuka ono azze ewuwo nga omutaddeko nja guyita namugugu omutaddeko omugugu gwa muwalawo onfuna bulungi I'm sorry to use that language agenda omuwala ono agenda mumwambaza agenda mumuliisa agenda mumujjanjaba ate naawe kennyini ojja kukuba essimu oba tugambe nti embuzi yakutomedde maama yabadde alima enkumbi n'emutema ekigere ati bamutute mu ddwaliro onfuna bulungi awo osindikeyo mobile money onfuna bulungi kakati ebigenda okutugatta wakati w'omukyalo ono n'omwana omukyalo ono ne mutabani we wogenda okuzaala wallahi biyitirivu tewaliwo bwetaavu bwa kusala bintu kubanga omulenzi ono wallahi ne bwanaleeta ensi yonna tasobola kukusasula tosobola kusasula taata wa mwana oba maama wa mwana muwala gwe ogenda kuwasa tosobola kubanga okuzaala obuzaazi omwana ono n'okutuuka ku levo w'omulabira w'omwegombera gw'olowooza omwana oba omutaddemu miliyoni za 5 miliyoni 10 in fact waliyo abantu abateeka mu baana baabwe ng'omwana omuwala yekka bw'amubala bwatuwatukira okufumbirwa ng'ali mu miliyoni 3 onfuna bulungi not only that omukwano gw'alina gy'ali tosobola kugusasula yeeweeyo akuwona omwana omuwala kakati bataata tuleme kwekkakkanya kutuuka ku ddaala lya kusala bintu message eno mugifune tosala bintu oba weeswazizza oba wekkakkanyiza era kyovola njagala tusooke tugguse njagala tusooke tugguse bataata bano baveemu omulugube n'omutuube n'omululu n'obukopi okusala ebintu ogwo omuze musooke muguveeko temuguddamu gukola mugudibye kati ku ddaluso eddako tujje ku mwana omulenzi ono nti beera n'empisa muvubuka gwe newankubadde tebakusalidde leka kutoswaza onfuna bulungi onfuna leka kutuswaza tebakusalidde kubanga bino wammanga sekanada ebibino abasalira bibino wammanga beboogera nti bwe tutabasalira mujja muwuba bupale mujja muwuba ngalo ekyo kimu ekyokubiri bagamba nti bwe babawa abaana baabwe abawala mubatulugunya obanga alowooza nti bakuwa wa bwereere mulimba nnyo bavubuka mulimba onfuna ekitone ennyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man sanaa lakum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'uhu bikhair. Ewa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ku muntu gwe muvubuka gwe agenda okuwasa omwana wa banno nti omuntu bw'aba akoledde ekirungi n'akuwa omwana omuwala n'akwanguyiza fakafi'uhu nawe baaka akantu kokola otya kojja nako ne bwekaba katono fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi oba toyinako oyina ddala nga mbutufu ddala tokola otya toyina fad'u lahu bikhair musabire baraka Allah mutere baraka kisoboka bulungi nnyo naye Ibrahimu otuuka otya okuwasa emyaka gyonna gy'omaze nga towasa noŋŋamba nti ojje wange nga toyinako oyina emyaka gyonna bulijjo okola ki jangu gyendi naye nammwe bataata abatuzaala abalenzi mutereezeemu mulimba bataata abatuzaala mulimba nkugambye ngenda kuwasa omanyi ntwala ki taata w'omulenzi gw'olina okumpasiza gw'olina okumpasiza sheekh
Tata yena gwe bagambe tukuuma mwana muwala yekka n'omulenzi tumukuuma gwomanyi mbeerawo ntya kati Ibrahimu obeerawo otya nfuna bulungi obeerawo otya abeera mu kyoto. Okay. Kakati tata azaala omwana omulenzi naawe faayo kubanga bwengeza neŋŋenda nga bwendi gwoswala wadde nange nswalamu naye taata naawe oswalamu. Ndi mutabani wa Haji Lubega okuyegezi kyamukubira enduulu onfuna bulungi n'ensawo ya sukaali emu kira 2. Mu butuufu wallahi kinakuwaza oli n'akwata omwana wo n'amukuwa omwana omulungi bw'atyo n'ogenda nga mubutuufu ogenze nga gwe bataazaala seka kibi kati abantu bali beesibye mu kusabiriza n'okukopiwala n'okusala ebintu naye ng'ekibasibyemu lwa mpisa zaffe ze tweyisaamu nga tugenda okuwasa bwe batabasalira oli agamba tebaatusalidde tata yagambye ngende nga bwendi jangu nga bw'oli nedda nti kifu shekhe nedda kakati tuterezeemu awo naffe abagenda okukola ki okuwasa ne bataata baterezeemu kyoto kya ilmu extra tutunuulira bye mubeera mbadde nsaba akantu kano nkayiseewo mbadde njaba akantu kano nkayiseewo wadde twakavuddeko naye mu butuufu nabadde nnoonya eggulire eryo liwese Canada nabadde nnoonya eggulire eryo twakavuddeko naye mbadde saagala kubataataaganya. Old school girl on Monday gave birth to a mawulire ga 28 at Mutolere Hospital in Kisoro district. A 12-year-old school girl gave birth to a 3.5 omwana w'emyaka 12 mu district eri Kisoro yazadde omwana munne omulenzi. Amawulire ga 28 nsaba okkirireko wansi katone wasembe eri paragraph esembayo naye ogisomera abatuliza tugusa akantu kano kubanga kali nnyo. The youngest known African child mother is a 9-year-old Rwandan girl who gave birth to a baby boy by okay kiri ku record agamba nti omwana abadde akyasinze mu Africa okuzaala yayina emyaka 9 gyokka yali munyarwanda. Onfuna bulungi kyenjagadde okuyisawo neggulire eyo ki nti it is high time for the government okutuula wansi bateme balowooze ku kyokutema emyaka ng'eri mu kukuba erijja okulwanyisa okulya ebisiyaga balowooze ku tteeka ery'okutema emyaka give ku 18 gikire ddala nno nga mateeka kikkirizibwa okufumbiza omwana omuwala ku myaka gy'aba amalidde okugenda mu kasaba mulonda ab'ekitundu kye n'agenda mu palamenti okuteesa akkirizibwe kubanga kabonero ilahi ka Katonda kabaalaze nti omwana ono akuze era asobolera ddala okukola ekyo. Ebeera ishaara nga bw'osula indicata ng'oli ku piki oli ku mmotoka oli ku n'oweggaali asuula omukono aba amaze okukulaga nti munnange nkola ntya mpeta n'akabonero k'omwana omuwala akakasa nti buli musajja ali mu nsi mmusobola kuba kugenda mu nsonga. Abantu bayinza okubanga bakiwulira nga amawano kubanga bada al islaamu ghariba. Gondaze mawulire wa 12 yazaala wano mu Uganda 12 mugabe 12 oyo wa Uganda mu covid genda ku mawulire oganoonye babalaga omwana yazaala omwana wa myaka 10 mwana munne ng'ate nnyina omwana yazaalirwa ba ku 11 oba nnyina nga yamuzaala wa 10 ne bamulonkinga okubeera grand mother asinga obuto. Mama yazaala wa 10 gwe yazaala n'azaalya 11 jjajja wa myaka 2 nga alina omuzi nga zzukuza onfuna bulungi agamawulire baagalaga sima wano shekhe kiri very normal ku omuntu atali muyivu n'atalina deep thinking kinajja kulowooza nti kifu era ajja kulowooza nti omusajja museegu buseegu
but that is the fact. Omwana omuwala yenna bw'agenda mu nsonga abeera atuuse okubeera n'omusajja yenna, era aba asobola okuzaala omwana bulungi nnyo nga talina buzibu. Ekyo yenteekateeka ya Katonda bw'atyo bwe yagiteekateeka. Kati it is high time government okulowoozaako kukendeeza ku myaka legalizing it, kibeere nti omwana omuwala akkirizibwa okukola ki, okufumbirwa ku myaka egyo. Lwaki? Nti ekimu ku kisibya obwonoonefu mu nsi byebyo nti omuntu alowooza omwana ono akyali muto tannatuuka naye ng'ayesa empiki astaghfirullah ng'agenda ku mweso n'aza mpa Sheikh Milad soko mpa Sheikh Milad abaana olw'okuba bw'agenda okukiika mu palamenti aba atuuse okufumbirwa kyenkasa nti naawe kyokkiriza sekani walukyayogedde. Nsaba nkuwa eddoboozi eddene otume ba members ba palamenti eya Uganda batukolera amendment mu tteeka lino eriraga nti omwana afumbirwa 18 baseemuko ku myaka, era owe n'ekirowoozo kyo baseemu paka kwemeka. Nkusomera listi y'abasiraamu abali mu palamenti abayinza okuwulira amangu. Gamba dukola booti. Gamba honorable waffe abadde omusibe honorable Segirinya mugambe Muhammad nsaba Allah amuwe n'erya hajji abeere hajji tava mu palamenti atakoze hijja. Mugambe nti kyaba atuukirako ku floor atuukire ku kintu ekyo akikoleko, yategeere nti naffe twasanyuse nga ateereddwa era waliwo bulijjo ebimulinze by'alina okukolako ebituluma muwa omulimu ne banne. Bamemba ba palamenti abali eyo obusiraamu bwannyonnyola ensonga ne bumalayo. Waman asdaqu min Allahi qiila waman asdaqu min Allahi haditha. Mu butuufu singa abantu baali bagoberera busiraamu bandibadde Uganda twandibadde tweyagala. Kati obusiraamu tebwakomeka ku myaka gyakuweerako mwana kugabirako mwana muwala, tebwagikomekako. Ng'omwana asobola bulungi nnyo okusoma primary nga n'omusajja wa mulina era ng'amanyi bbaawe gy'ali, bwe tuba tuli mu mbeera ey'obusiraamu. Wabula oli mwogezi omulungi yayogera obugambo Seka Ibrahim yatera obbwogera nagamba nti hatha zamanu li amu nnasi ta'aluhu ghillun khali'un wa dajjalun wa ma'tuhun fihi munafiqun. Genda maaso genda mpola nzivuuno eri abatuuliriza bannange bwe tutamalako yasaluna batamanyi Luwarabu. Ogambye otya? Omugezi yagamba nti hatha zamanu li amu nnasi ta'aluhu, tuli mu mulembe nga abagukulembera abatufuga tuli mu mulembe. Gwe bivuunula ebyo nzivuunula ebiri mu Luwarabu oba nkireke sekani wala omwayiseefu kakati oli safe ate ne boba toli noba toli musajja yenna afiira ku mulimu. Nze kyendowooza nti olw'okuba nti abantu ebiseera ebisinga obungi basobola omukwasa area nga mutuufu si area ye nga n'obwongo bwayo tabulina, wabula alowooza ku how am I going to earn the salary, ng'ebyomusala bye bimulowoozesaako byalowoozaako byokka. Tasobola kuba na kyamagezi kyayinza kutuukako. Wabula ensonga ezifaanana bwe ziti bwe tuziraba mu palamenti, bwe tuziteeka mu palamenti basobola zitegeera, era si bwe bwongo bwabwe okubitegeera. Basobola kutegeera bya myaka 18 ng'omwana olwaleero afuna olubuto mu myaka 12 ne bawuunya bwewuunya nti omwana akoze atya afunye olubuto 12. Kakati ne bamaliriza nga balesa abazadde bano bateese, era omuzadde bwa complaininga ko ne yafunye olubuto basiba omwana omulenzi, era omuzadde bw'ata complaininga omwana omulenzi tebamukwatako, era akaana akawala ne kazaala omwana. N'abalenzi nabo babatulugunya nnyo bambi sajja badde oluusi era bangi abawala nga basobye ku baana abalenzi.
kati kankwebe okulaba manyika kati abaana bangi abalenzi nga lwabutogere eyo onfuna bulungi naye nga wallahi bali kutebuuke bambi akaana bekamwekutirizaako bwekakola katya kati bano abawalimu seeka bano abawalimu abasomesa bano abasomesa balaba agenda n'abeera ku ssomero ngaoluusi omaakinga waka w'abaana kati akaana kajja ne kateeka wano ebintu ku bibegabega wano ebintu subhanallah nova kumakinga oba n'ogenda mu maaso Sheikh Allahu musta'an kati embeera bwebanga Sheikh mina dupepa yange eriwa nga togituukako no abaana no byogolola sibyasine abaana Sheikh abeera osanga omwana nga bino betwogera Sheikh byetwogera wallahi biri waqi webirimu kati ekiva mu ekyo seeka miradu bwakemebwa ekiva mu gwe basiba takemebwa ebiva mu ebyo abantu abasinga obungi ngamba oli owegayaza kati abaana baafuuka balalu nnyo naye nga Allah yali yabitulaga dda n'obusiraamu biseeka byabadde agamba nti bwabitulaga dda onfuna bulungi n'olwensonga eyo nti tuddeyo tutereeze awo tusobole okuziyiza emize wabula njagala nga sinnaba kuva ku nsonga eno ndeeteka disclaimer nti omwana omuto bw'abanga agenda kufumbirwa ku myaka gye twogeddeko kale abaera mukulu naye ku myaka gye twogeddeko emimpi fuba okulaba nga sifa ziri ebbiri nabbi ze yayogerako ono gwogenda omuwa azirina eddiini n'empisa kasito naamuwa omuntu ng'ayina eddiini n'empisa wallahi ne bw'anaaba muto omuntu ow'eddiini tagenda mumukwata bubi kubanga bamu bakomplaininga nze seeka nafumbirwa ndi mwana muto naye tokyogera nako kyenalabira eyo siyinza kugaba mwana wange nga muto onfuna bulungi kyeyayitamu kyali kyokya wakiyitamu nga kyokya kubanga wafuna oyo semyokyo eyakwokya ono ye yali ayokya n'akwokya wafuna mukisa mubi gwe wafuna teyalina ddiini teyalina mpisa naye omwana bw'oba omuwadde omuntu ow'eddiini n'ow'empisa nkukakasa nti tagenda kwejjusa sekano obagamba kolaki Allahu akbar walillahi alhamd obagamba kugabayo baana baabwe nga bakyali gavumenti bwena bemaze okiyisa naye nga mubusiraamu waffe kyayita dda era kati bwe tuba nga tutambulira ku busiraamu obusiraamu kwe tutambulira olwokuba gavumenti amateeka gayo olwokuba gavumenti naye nga mu bulumi ate mu busiraamu teba environment wabula ebeera hukman shar'i kyekyo amateeka ga busiraamu galamula kasitabanga omwana yakiika dda mu palamenti kasita agenda mu palamenti sekano olwo akyogedde mbwaba asobola okukola omwana kasita agenda mu palamenti agenda mu stensen ku mweso n'ayesa aba akuze mufe mulumi olukulu sejja kikulu tugaa nti aba akoze eki aba akuze era aba asobola okuzaala omwana kakati singa omwana yali asoma kiraasi kyamusanvu kiraasi nga yakyamusanvu ne bamubuuza myaka 11 naye yali yeepikira tica ne bamubuuza ne bamugamba nti ddala kakati bino tica omwagalaga ne tica mwagala nnyo bannange I love him so much I love him so no byalaavu sheikh sekananda waliwo akantu akansesa mu mawulire akansesa mu mawulire bakwata mwana mu kyalo bakiyita lubugo ebutambala nga yafu erubugo erinnya lishiriku nedda mu lubugo akati bafumbiza omwana afumbirwa embaga egenda mu maaso polisi nejja nezingako polisi bwezingako ne bakwata akaana akawala akaali kagenda okufumbirwa ye omulenzi n'ayita emmanju n'abomba akati akaana akawala nga kabuuza nti badde ogenda kufumbirwa ng'oli mwana muto nze siri mwana muto olina emyaka emeka emyaka si kikulu nze naye omusajja wange mwagala akati era ne bwe munaakola mutya ngenda kati poliisi mbubuuza nti era poliisi omwana omuwala olwamuta
omwana n'agenda n'afumbira omusajja we era ne bazaala abaana. Poliisi ngibuuza nti awo kiki ekyabaawo ng'omwana already poliisi anti bakola nnyo lwakolawo ki kubanga nti emyaka gino si kikulu ku mwana naye ekikulu ani gwokoze otya gw'omuwadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam wedda hadithi gyetambulirako nti idha jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu, kasi omusima ng'omwana empisa azirina, omwana omulenzi eddiini agirina, ajja kukwata bulungi akaana kana akawala ne bakana bakamyaka 13 ajja kalabirira bulungi, ajja nga kabebe singa gavumenti eneeba ekyusizza ng'etadde abayina abantu abannannyini nsonga nebateeka mu nsonga we bateekeddwa okubeera, wabula ekyokusaalirwa nti abatali bannannyini nsonga ate be bateeka mu nsonga ne baleeta ebyewuunyo. Sheikh Ibrahim, tuyambiddwa tutya ku nsonga eyo bashekhe zibogeddeko barakallahu fikum ey'emyaka nti lwakuba nti if I'm not mistaken actually nti wano mu Uganda mubato wabiddwa seka wano mu Uganda nti omwana yenna Sheikh Nadawi omwana wano muteeka laffe Uganda nti omwana abanga ali biro 18 nomala okwatibwako ng'omuwasizza gubeera musango gwa nagguma naye badifirement myaka 7 eruzira ejja kusanga nti baganda baffe bangi barakallahu fikum bali ruzira oyo simanyi iba mukola batya yakutte ayiwa Sheikh Shabada ayogerako ekyo omukyalo w'emyaka 4 bw'amatiza ka Steven akabadde kalima mu mwanyize n'akezza nga kabadde na myaka 15 gobadde oyogerako oyo nti yabonerezebwa atya olwokiwuliddeko mu mateeka ga Uganda nti bakutemanga ddala kihapeninga kibeerawo eddembe ly'omwana omuwala bawuliriza balenzi mulabawo obutali bwenkanya kefa ya Sheikh Nadawi okwongera okunyweza ku nsonga z'abashekhe nti omwana bw'abanga abancho kuyita mu Luganda tanaweza myaka 18 kastabanga kasita yekona akagere abatuse kankwe example Sheikh Nadawi nina omwana okwekona akagere naam kabonero kennyini akalaga alamatul bulugh va ku bulugh kabonero kennyini akalaga ndi kati atandise okwetaaga mwana munne. Subhanallah. Sheikh Nadawi Sheikh akude nti basajja basomesa batuli basajja basomesa tumanya abaana the way they behave. Kankwegeza mu Sheikh Nadawi nina bwe nali somesa mabega kao akana kali bono freshers kali mu senior 1 sima yesinya wano umanyina kuze tusoma tukyali bato nnyo 10 awo kubera tabera mukulu nnyo kati akana ku subhanallah kagena ne kagalo omuvubuka yali mu senior 4 twantu omuvubuka abakoze ki abakuze Sheikh Nadawi kakati akana kanu kali kato mutufunga bokalaba kambadde uniform ne uladala mutufuka ki kato nero kubanga anti kali keko na akagere kalaba nkasobola okutahammala embeera yonna lyerivubuka maise ebisere bisese Canada bitebavubuka ntebavubuka bo basomba ebisere bisinga nga bakulu era omuvubuka gatuka mu senior 4 aba yakula dda tabeeranga ku side yaki yabana emwana obwala kati subhanallah Allah gaya nagira omusuiba Sheikh nti erivubuka lino lyagenda likozesa omwana ono omuto ono omwana wa senior 1 neki kinjagaddemu mu ekyo abaana bwe bakwatibwa bamubuuza omwana nti why ensonga eyabadde kwepikira erivubuka line kulu yabadde ensonga ki bino byali bigaba bya mwana muwala tuli mu office tuli awa badde awa tubuuza kanana katano muvubuka tumuuza na muwala omwala yagamba nti nalowoozezza nti omuvubuka ono omukulu alina kyanankolako
naye ate nagenza okwewunya mga wayi sikuwulira ninga wallahi shekhe akaana kano kato la hawla wala quwwata illa billah bozi lidodooma naye atasobola situla bamuwulire katuddeyo ku kiri shekhe nti omwana abaakuze Sheikh Milad linda kati mu abasajja abakulu mulindeko akalenzi nga koogera nga naye eddoboozi ne bwe livuuvuuma omwana omuwala talina kyawulira alaba nga takola kikugamba shekhe shar'an mu busiraamu shekhe kino shekhe zakitegereke barakallahu fikum si mujamala nti nno baki shekhe nti omwana kasita yekoona akagere zezimu ku alamatul bulugh nti omwana abakoze eki abakoze njagadde shekhe nkijjeyo kitegerekeke eri abatulize Ibrahim olise okay Sheikh Milad barakallahu fikum Sheikh Ibrahim Sheikh Milad batenjagala tukole bwati nga tuwunzika ekyoto kyali mu extra kyaleero tugambe nti etteeka lya gavumenti likola era waliwo n'abateekeddwa diteekesa mu nkola nga ye poliisi n'abagiyambako leero tukozese omukisa guno tulubaliremu nti bwe bagamba omwana omuwala nti tafumbirwa atannaweza myaka 18 baba bategeeza nti omwana omuwala afumbirwe mu kiraasi bweti under normal circumstances ennaku zino obwana bwa P7 bubeera n'emyaka 11 kitegeeza gavumenti bwegamba nti omwana omuwala tafumbirwa okujjako nga wazize emeka 18 tubalemu 18 agiweereza mu kiraasi bategeere nabo kye bategeeza oba oliawo bayinza okuba bambi n'abalina okukiteekesa mu nkola nabo ate bakola ki tebakimanyi bulungi 11 P7 nayingira senior 1 ku 12 senior 1 13 senior 2 senior 3 14 senior 4 15 bangi n'abafumbirwa amaze senior 4 16 senior 5 17 senior 6 university first year 18 kitegeeza gavumenti etteeka lyawo liraga nti omwana alina kufumbirwa ng'ali mu second year ku university bano bonna abadropping out of schools nga bali mu senior 3 senior 4 senior 5 baba kyali bato kijja mu wanje bonna bomenye tebalidde bintu woowe nze nfudde wano nolwekyo kyogera gavumenti nayo kyeyogerako si kyekyo talina muzindaalo tunyumya mbunyumya okay barakallahu fikum tujja kwongera okwetegereza tosibuke empisa tujja kwongera okwetegereza embeera kituufu etteeka lino eryoga nti omwana tafumbirwa okuleka nga aweza 18 lisoboka oba terisoboka liri applicable oba lyalinga lisoboka luli kati lyakyuka oba oliawo n'abagakola bano baddemu okutunulamu bongere okutereeza mbeeyanziza mwebale kugobera programu eno mwebale giwagira mwebale giteeka mu senta bagiteekamu mwebale kugitambuza netuuka gyeyina okutuuka kyoto kiba kyali mu extra buli lwa mukaaga saawa emuze tutandika okutuusa eno mwana wattu gye tukoyera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangalize programu eno egende mu maaso tujja kutandikira ate awo wenyini mulundi ogujja obudde bwe bumu insha Allah ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obuwangazi obulungi n'embeera ennungi tuyite mu wiiki bulungi ate tusinkane omulundi ogunadda ku guno insha Allah ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh